Zebino bibimu kubinjagaza His Excellency Kyagulanyi. But rival opposition politicians, he will not let them starve. He will always feed them with what to talk about. While he's busy building capacity, but they are busy focusing on him. Because here chitegeera, bobanga onotwala obuyinza, onotwala obukulembeze, you have to build the capacity. Kati bwabanga ana building a capacity, bwatuna tunamu alabira ddala bano bamunyagwa ababadde bayayana baonale bamunyagwa nti ekikulu Kyagulanyi lwaki ayina okutuyita simanyi tutuule wamu tayinza kutuula namwe because you lack a direction. Temwina direction apate president eyakere nchano gulawo political party. Instead of using this time to emerge or to party yo mu bantu, you are busy doing media tour discussing Kyagulanyi butya bwe yafulumye, Kyagulanyi yagenza atya apate president. Actually nze olunaku NUP lwerikeera Madam President Lina Zedriga nga atandise okuba media tour, atandise okudiscussing activities za political parties endala, lweritegeera nti kati nopu eruzinze direction. Ngosanga Dr. Lina Zedriga ali mu kudiscussing activities za DF, discussing activities za Common Man's Party. Chovola bane bu interview ya butaninze down ngalaba they don't add any additional value kuchi ku activities z'ekibine zigenda maso buguni na butaninga down. You are a party president oze olimo ku discussing kugenda kwa Kyagulanyi nguleke okufuluma kwa Kyagulanyi, that was an inside job. That was an inside job. Really? Kati ebyo nabyo bikuvugisiza amafuta otambula jonyonyola abantu, but that was an inside job. In fact, it would be a big disappointment okubeera nga His Excellency Kyagulanyi agamba nti ayagala kwani sitting mu 7 naye nga tasobola na kulukulutinga munda mu 7 nga tayinaamu bantu within nkambi ya 7. It would be a very big disappointment. Era it is not a surprise omuntu ayagala okwani sitting mu 7 okubeera nga ayinamu ba insiders mu government ya 7. It is not a surprise. Kati gwe party president no jango ze ku discussing ebyo because kati Kyagulanyi yafulumye. You have been always complaining nti ya balemeseza. This would be our time to emerge. Hey, gulinga mupiira bile bifuzi byegana bilinga mupiira. Omusambi gwosamba naye nambemu kastafu na injury in his absence kaboka matizi kakasa abantu nti oyo kachere kati nga mukakasa mu inexperience eya moyo kukwata ekyokubiri. This would be your time to emerge oganti aha kati Kyagulanyi taliwo besi yali mukomera kanoke kaseera Common Man's Party taniko ku imagine, but you are busy nga mutambula. Okay, okutugamba nti inside job, that is not a surprise. No musajja yenna anasaba single maze ekyamikairi osoka mukwano gukola ku baana osobola okupenetrating oyingire mu kisingo maze. Kakati Kyagulanyi ayagala kujjako mu 7 kitwewunyisa nnyo kubeera nga ekyo kyewunyisa nnyo kubeera nga ayina ba insiders. Era twadige nti gwe toyina ability bw'obanga toyina ba insiders tosobola. Kati would that be a point of discussion? Ekyo kyadiscussingiddwa abantu bana naye apate president agamba mbu ayagala abaana oluvaawo ne babaga mukolera mu 7 ne muyomba nzaba NRM it would be okay ngamba laba discussing Kyagulanyi because baba defending a kintu kyabwe. Naye kati gwe obo tuwansonga ki agamba nti oli opposition obo tugamba ki okudiscussinga Kyagulanyi olwaleero atali mu buyinza gwotagamba nti oli mu kumwani sitting obudde nosinga bbuwa nnyo Kyagulanyi. You joke a lot. Amot omanyi Kyagulanyi kyakola essaawa eno takuba sasi wabula akuwe mundu ne wekuba sasi mu kigere. Kati essaawa eno ayina bali mu handing over weapon bali mu kwekubanga sasi mu bigere. Ndabye ka video ka Honorable Mukasambidde ng'agamba nti Kyagulanyi bamugambye nti Kyagulanyi yabadde abulako nga bempapulabwa anoonya katabo ka America okitegeera bamugambye kati Kyagulanyi eka yabadde abulako empapula zigire naye anoonya katabo. Kati Munnayuganda ndaba mu bimu ku byotekeddwa okumanya bw'ogenda mu nsi z'abasajja abo ng'ogenze kusaba mpapula katugambye nti Kyagulanyi nga bwe bagamba nti agenze kusaba political asylum
wamala ne bakuwa empapula wokeera enkya novaayo n'olinya ekigere kyo nodda e Uganda empapula bazirevokinga. Jukira Kyagulanyi tasuubiza mpewo yatugamba nti agenda kukomawo. Kaakati tulinze ng'akomyewo tugenda kubuuza Honorable Mukasambidde nti kati otugamba ki? Akugambye nti nzoli yaŋŋamba bugambi. Gwe omutwe gwo gulinga poti bagutikka butisi nagisi. Omanyi if you are a person of value ng'oyagala kwetwala nti oyina value si buli kimu nti oli kyazza okugamba nti ojja buzzi kuba eyo information eba ya short term which I believe there is no one told him so. Nebe bana abajja ne information ya short term. Eyo information ya short term at the end of the day bwe bitaba bituufu nga ne bitaninga out nga si bituufu, you are going to look like a fool. Fomanya abantu ebintu bye bajja batugamba information gye batuwa naye ogenola information gyakuwadde nga ya short term ya mukaseera ngaako, but because you respect your audience or respecting abantu abakuwuliriza noganze bino ebyobusiru sijja kubyogera because bya short term bijja tuka time ate nga si bituufu. Kati abantu ndi bambe bagamba ki? Honorable Mbidde Kyagulanyi nga amazokomawo oliba otugamba ki? Ate gye bakuwa empapula ng'odduse e Uganda ate okomyewo. Kitegeeza kati oyo bw'amala okuzisaba Uganda aba takyadda. Kye mulina okutegeera bannayuganda abadde kuba bano babagwagwawaza ne batabubuulira bino gwe n'osigaleyo ng'oga nti yagenda mu Amerika ne bamuwa akatabo nadda kati mutuuze wa no woddira bwoti ng'owasaba poliika asayiramu n'okwata ekkubo nodde e Uganda. Ezo empapula bazirevokinga ne bazikuggyako ne bazikansolinga ne bazisazaamu. Kati bw'alidda obuuza Mukasambidde ali baatugamba gye ebyogedde kati nze nninze nga Kyagulanyi akomyewo mugaye nti sebo Honorable otugamba ki ku bino ebigambo bye wayogera. Waliwo ne mukwano gwange gwe mbadde njogera naye mu Amerika ye nga ŋŋamba nti oli azze kusaba butuuze wano nti famire ye yasooka wano empapula zibadde zibulako ye zibadde zibulako ye bw'okuli bakoozako nga Kyagulanyi akomyewo ali kugamba nze bampa buwi information omutwe gwo nga nkugamba gwe wagufuula poti buli asanga yanyamu n'oleeta n'odelivaringa mu bantu abakuwuliriza. The way I want to value my audience, the way I think you should value yourself, si kujja nti ona azze n'aŋŋamba bino naddala ebyo information bye short term because bijja kukuleetera okulabika ng'omusiru. Tukulinze nga Kyagulanyi akomyewo kiki ky'oli tunnyonnyola. Mwewale nnyo information eno eya short term. Mbu simanyi oli yaŋŋambye naawe n'ojja n'otugamba nga otukakasa nti kino ekitwe poti yennyini ewedde emirimu. Yes, I'm out.